buli omu kitiibwa kye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omusomo gwaffe ogw'olwaleero tulongoose esswala zetusaala. Buli muntu tuddayo tunule mu swala gy'osaala esaana okubeera nga erongoosebwa. Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa ibadati nyingi zetukola oba amateeka mangi Allah subhanahu wa ta'ala ge yatuwa, naye amateeka gonna Allah ge yatuwa Allah yagalaalikira kuno ku nsi. Etteeka limu oba empagi emu Allah subhanahu wa ta'ala yayita nabbi mu butongole n'amuyita mu ggulu okumulaalika empagi eyo, nayo nga y'empagi ey'esswala. Ekiraga obukulu bwayo, nabbi sallallahu alaihi wasallama Allah yasooka kumulaalika ibada zonna n'atandika okukolanga bye yakola kuno ku duniya, n'atandika okweseetinga. Oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala n'amuyita mu butongole ng'amulaga oba ng'amulaalika esswala, ng'ayogera naye direct. Bagamba yatuuka fi sidratil muntaha wa kallama Allah wa laysa bainahu wa baina Allah tarjumani. Yayogera ne nabbi sallallahu ne Allah jalla wa ala nga wakati we ne Allah subhanahu wa ta'ala tewaliwo translator. Teri yavunulanga Allah jalla wa ala amulaalika esswala. Ekiraga nti esswala nkulu. Buli muntu olina okulongoosa esswala gy'osaala. Lwaki bwe tuba mu swala nga tusaala tuba tucommunicatinga ne Allah direct. Nga nabbi wali receiving a message emulaalika esswala yogera ne Allah direct. Kati naffe bwe tubeera mu swala nze naawe tuba twogera ne Allah subhanahu wa ta'ala okusinzira ebigambo bye twogera mu swala. Era kyenvamula bwe tuba tugenda mu swala tusooka kwetukuza. Tokkirizibwa kugenda kusaala ng'olina obukyafu bwonna ku mubiri gwo, ku lugoye kwogenda okusaalira, ekifo wogenda okusaalira, wenna olina okuba nga weetukuza atta ne kufi nafsi yo. Olina okukulembeza okukola emirimu Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala. Allah subhanahu wa ta'ala asooka abeere nga akkiriza esswalayo oba sigino zisobole okubeera nga zikonekitinga. Olina kusooka kwetukuza gwe wennyini, n'otukuza ne nafsi yo, n'okulembeza okukola emirimu emirungi, tusobole okukwasaganya sigino ne Allah jalla waala. Kubanga obeera mu swala oba oyogera ne Allah subhanahu wa ta'ala, ekyo we kikulema okukulembeza emirimu emirungi n'okwetukuza n'okukola by'oteekeddwa okukola, connection tosobola kugifuna kugenda ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ya hadisi gye tugenda okulaba. Abantu bangi basaala naye connection neegaana ne Allah subhanahu wa ta'ala. Kyemuvamula tubeera mu swala ky'ova olaba omuntu waaba ayogera yekka n'atandika okwogera nga bwe njogera, asobola okuba nga ayogera yekka tugamba gundi ayogera. Singa omuntu akeera ku makya ng'ayogera oba ng'atamidde oba nga mulalu, era naye biba bigambo naye bisobola okwawukana. Kati bwe tubeera mu swala tuba tutendereza Allah subhanahu wa ta'ala nga twogera naye direct. Era tulina okufaayo ennyo gwe ayimiridde mu swala ng'osaala okutegeera biki by'oyogera n'okwegendereza ng'obyogera, kubanga oba oyogera ne Allah subhanahu wa ta'ala. Naye bangi tuba tusaala mu swala tuba twogera ne nafsi zaffe. Oli asaala nga gamba wenvaano ngenda kukola kino naye ngenda ali mu swala. Katulina okulongoosa esswala zaffe tuzirongoose. Buteye tuzisaala nga obeera mu swala otegere nti njogera ne Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba sallallahu alaihi wasallam alizi gye tugenda okutambulirako mpanvu, yagamba as-salatu, mazima esswala gye tusaala, yagamba mizanul a'mali oba mizana amalik. Esswala ye mizaani y'emirimu gyo gyonna. Esswala bwebanga ye mizaani y'emirimu gyonna gye tukola, bannange twetaaga okugirongoosa. Esswala y'omuntu etandika kumala okwetukuza ng'ofunye wuzu, engoye n'ozifunisa wuzu ne ziba nga ziri mu wuzu, n'obeera ng'omubiri gwo gulina wuzu, n'oba nga ekifo ogenda osalira kirimu wuzu, then n'oleeta enniya. Ngenda kwogerako bitono nnyo ku arkaani swala. Bitono nnyo bintu bibiri bisatu. Mu byo ebimu mu mpagi z'esswala mulimu enniya. Olwo oli mu kutereeza swala, tulongoosa swala zaffe. Omuntu yimirira mu swala ng'oyimiriddemu lwa Allah. Tambula ove mu maka ng'ogenda ku muzingo ogenda lwa Allah. Yimirira weewombeeke mu swala ng'oyimiridde lwa Allah. Leka kwewombeeka mu swala na kutambula genda kusala bakulabe, enniya ebanfu. Bwe tuba tutereeza esswala kye tuba sookeramu nga tumaze okwetukuza, tutereeze enniya zaffe tumanye nti tusala lwa Allah jalla wa ala. Kuba kati enniya awo omulimu ogutandikirawo gwonoonekera oba wetandika okusobola okuba nti esswala y'omuntu etereera. Nniya tuyitirize okulongoosa enniya zaffe nga tusaala esswala za jjamaku lwa Allah, nga tutambula ogenda mu masajidi lwa Allah, ng'oyimiridde mu swala ng'oyimiriddewo lwa Allah, akadde k'owaddeyo eddakiika 5 oba 10 oba 15 ziyimirewo ng'enniyayo Allah akusiime. Omuntu ayite takbiratul ihram ga Allahu akbar. Ogenti Allahu akbar tekivunulwanga gwokyoweza nti Katonda munene. Allah ali waggulu.
wa buli kintu kyonna kye nsuubira nti kinene. Bw'oga nti Allahu akbar takbiratul ihram n'oyingira mu swala kitegeeza nti Allah wa kitiibwa ali waggulu wa buli kintu kyonna ekyandikulabankanyiza, ali waggulu w'obukulembeze bwo, ali waggulu wa ssente zo, ali waggulu w'emirimu gyo, ali waggulu b'ab'ebitiibwa olowooza nti babitiibwa. Kasooka Allahu akbar, Allah ali waggulu wa buli kintu kyonna ky'osuubira nti kya kitiibwa. Ekyo kyokka kyogere ng'okikakasa ddala nga kiri ku mutima gwo nti kati nnyingidde mu swala ngenda kwogera n'omunene ali waggulu wa buli kye nsuubira nti kinene. Oleetedde weggulawo swala otandike suratul Fatiha yonna buli w'ogyogera oba owanjagira Allah jalla waala yeraga nti Allah gw'oyogera naye enenniya wagireese ku lwa Allah n'ogamba Allah ngenda kuyimirira mu swala muno nengisaala ku lulwo n'ogamba Allahu akbar Allah gw'oli waggulu wa buli kye nsuubira nti kinene n'otandika al-Fatiha noga bismillahir rahmanir rahim otandise n'erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahmani ar-rahim ng'okikakasa nti mazima ono Allah gwenjogera naye rahmanir rahim musaasizi wa kisanyo n'otandika oga maliki yaumiddin Katonda nyimiridde mu maaso go eno swala gy'ensaala onteeke mu bantu b'ogenda okusaasa ku lunaku lw'enkya kubanga gw'ogenda okuba kabaka w'olunaku olwo Allah n'omuwa obweyamu ng'oyimiridde mu maaso ga iyyaka na'budu. Ezo aya muntu zifumitirizeeko nnyo zonna Al-Fatiha yonna ne sura yonna ekula gifumitirize naye obeera mu swala wuliriza nnyo ekigambo ga iyyaka na'budu weewako gwe wennyini obujulizi n'ogamba Allah gwe gwe nsinza ddala oba oyogera ne Allah ng'oli mu swala noga iyyaka na'budu Katonda wange nnyimiridde wano enniya yateredde takbiratul ihram ogireese noga Allah gwe gwe nsinza wa iyyaka nasta'in Katonda gwe gwe nsuubirira mu buli kintu kyonna Allah gwe gwe nsuubira buli kirungi kyonna Allah buli ekituuse mu bulamu bwange Allah kikyo Allah buli kye nneetaaga Allah kigenda kuva gy'oli. Ezo zokka oba ozoogera ng'oyogera ne Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in singa abantu baali bamanyi aya ezo nga bazoogera nga bategeera nti boogera ne Allah so omuntu asobola kugamba iyyaka na'budu ng'ate olina essabu n'ogamba iyyaka na'budu ng'olina akati mu wallet ng'oli musajja iyyaka na'budu ng'olina bye wateeka mu maka go oba mu kitanda kyo ng'oli mukyalo oba ku mulimu gwo esswala gy'osala oba togimanyi. Omuntu agamba essuwa eyo n'ogisoma n'osoma al-Fatiha mu swala noga iyyaka na'budu ng'oyogera ne Allah ate ng'olina ekyosinza nekyokkirizamu ekitali Allah oba weerimbye esswala Batonda bakugitereeza noga iyyaka nasta'in Allah gwe nsuubira mu buli kintu kyonna ate n'osuubira nti obugagga bugenda kuyita ku gundi oba kino ogundi watakimpa sigenda kifuna ng'obazoga nti Allah iyyaka nasta'in Allah gwe nsuubiriramu Allah gwe nsuubira buli kintu kyonna kyonna okusobola okutambula n'olw'ensonga etulongoose swala zaffe. Ebyo bye bitone nnyo bye nkugambyeko mu mpagi z'esswala enniya takbiratul ihram weetukuzza n'osoma al-Fatiha ebyo byonna buli w'obikola bikole ku lwa Allah enniya ogireeta ku lwa Allah takbiratul ihram n'oweera mu maaso ga Allah ti Allah gw'oli waggulu wa buli kintu kyonna kyonna n'otandika okwogera ebigambo byo. Edduwa yonna eggulawo esswala wajjahatu wajhiya lillazi fatala as-samawati wal arda ekyenyi kyange nkyolesezza eryo yakola eggulu n'ensi n'akola n'amagulu omusanvu. Allah n'owera ogamba hanifan musilima Allah newaako obujulizi ndi musiraamu era wama ana minal mushirikina Allah sirima bantu abagatako ekintu ekirala n'otagamba inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamina mazima esswala gy'ensaala emikolo gyenkola obulamu bwange okufa kwange byonna biri mu mikono gyo Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyo ebigambo bwe tubyogera nga tuli mu swala wallahi oba oyogera ne Allah direct tulina okutereeza esswala zaffe tutegeere nnyo ebigambo ebyo nga tubyogera bijja tuleetera khushu mu swala okugonda nga tugondera Allah subhanahu wa ta'ala naye ekisinga okunakuwaza bye twogera mu swala tetubimanya abasinga. Kati khushu ebula okwetoowaza mu maaso ga Allah kubula okwewombeeka kubula okulowooza ku Allah nti njogera ne Allah kikulema kubanga byoyogera tobimanyi. As-salatu mizani al-a'mal esswala ye mizani Allah kwapimira emirimu gyaffe gyonna. Allah tagenda kukkiriza kusiiba kwa mwanadamu kwonna nga tasaala. Esswala ye mizani Allah kwayitya okukkiriza okusiibako. Tosobola kukola hijja buli mwaka naye nga tosaala Allah n'agikkiriza. Omulimu omukulu ogukolebwa e Makka kusaala. Teri mulimu omukulu gukolebwa Makka bagenda e Makka ijja umura. Omulimu omukulu oguliyo ebaswala. Abagendeyo mu nnaku 10 baagala kuswala salatu tarawih na kuswala layiri. Omulimu omukulu kusaala. Era empeera ze tusinga okufuna nga tugenze e Makka ng'ogyeko egya Arafa Allah gy'agamba akusonyiwa tuga nti asaalire Madina afune swala bweziti afune swala 1000 asaalire Makka afune swala 1000 empeera ennene gye tuyogerako nga tugenze emikolo gya ijja umura swala tugijja kusaalira haramu y'e Makka n'e Madina
katulongoose swala zaffe. As-salatu mizanul a'mali, esswala ye mizani Allah kwateka emirimu gyaffe gyonna. Agende Makka omulimu omukulu gwakolayo kusaala, teriyo mulimu mulala. Allah tayagala saddaaka yo na zakazo nga tosaala. Kyava tukola mu hadisi as-salatu mizan, esswala ye mizani, faman waffa istiqamahu haqqaha istawaffa min salati thimara. Omuntu yenna as-salatu mizani, omuntu esswala Allah kwapimira emirimu gyaffe gyonna. Kati omuntu atuukiriza ebyetaagisa okuyimirizaawo mu swala n'abiyimirizaawo byonna, istawaffa min salati thimara, afuna mu swala ebibala by'esswala, afuna ebigendero by'esswala lwaki asadde. Kyemubala banga tusaala ntafuna migaso gya swala kubanga bye tusaala tetubitereezezza. Buli muntu ddayo eri omuwalimu wo, eri sheikh wo, eri omuntu akusingako, eri omuntu golanga ategeera esswala. Tuyige butewo tusaala tulongoose esswala zaffe, tuyisaale butuufu okulisaala kubanga mizanul a'mali. Law ya'lamu al-musalli man yunajji maltafati, singa omuntu yali amanyi gwakoola ng'ayimiridde mu swala n'ogamba Allahu akbar, Allah goli waggulu wa buli kintu kyonna kyensuubira nti kinene oba kyamaanyi oba kyakitiibwa. Allah goli waggulu, noga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah gwe gwensinza, gwe gwensuubira mu buli kintu kyonna. Allah gwe kamala byonna wange, Allah gwe buli kimu. Singa omuntu ebintu yali ayimanyi n'amanya nti Allah gwakowoola, teyanditalaamaze ng'asaala, teyandirabankanye mu swala. Singa abantu baali bamanyi ekitiibwa kya Allah n'obunene bwa Allah n'ekitiibwa kye, omuntu mu swala teyanditalaamaze, yandibadde takola ki, talabankanya na bintu birala kugerana na nafsi ye. Naye abantu Allah bamumanyi naye tebamutegeera. That's why basaala eswala nga byasaala tabimanyi. Omuntu asaala naye ng'akyuka nadde eno. Singa omuntu yali amanyi nti Allah gwakoola, maltajauni ila al-ji'ati al-ukhra, waliwo tosobola kumagamaga. Naye omuntu asaala omuntu namuyita mu maaso n'ayita oli bw'ati n'amagamaga n'agenda n'atunulayo kuba tamanyi kitiibwa kya muntu, tamanyi kitiibwa kya Allah jalla wala gwayimiridde mu maaso. N'olw'ensonga baganda bwe laqibu nafsak wa anta inda adhim. Bwe tuba tuyimiridde mu swala okusaala, buli muntu we supervising omwoyo gwo kuba oyimiridde mu maaso ga hadratil mawla jalla wa ala, oba oyimiridde mu maaso g'omunene Allah subhanahu wa ta'ala, nga tolina kukyuka kutunula wadde eno wadde okutunula eno yonna. Neweewa otuula labudda antajirus fil ghayati al-adab, olina okutuula mu ntuula ey'empisa. Ng'ogenda mu maaso ga president ng'omutudde mu maaso, tosobola kutunula eno n'eno. Tosobola kutuula ng'osazeeko ng'otudde mu maaso ga president oba mu maaso ga kabaka, babitiibwa. Kati ate wobanga oyimiridde mu maaso ga Allah, fakaifa idha kunta ma al-malikul muluku, wobanga otuula mu maaso ga president oba aga kabaka kingi ne weewombeeka, ate watyanga oyimiridde mu maaso ga Allah jalla waala mu swala. Tulina okwewombeeka, twongere okuyiga esswala. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba as-salatu nur, esswala kitangaala. Abantu abayimirizaawo esswala mu butuufu bw'okugisaala, Allah yabambaza ebitangaala, balabika bulungi mu maaso. Abayimirizaawo esswala nga Allah bw'agyagala balina ebitangaala mu maaso. Yagamba as-salatu nur, esswala kitangaala. Idha sallaita as-salatu kama arada Allah, singa onaasaala esswala nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'agyagala, yagamba as-salatu nur, kitangaala. Allah kyayambaza oyo asadde esswala ng'agisadde nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagiraalika nga bw'agyagala. Idha sallaita as-sala allati amara biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, anaasaala esswala nga nabbi we yagiyigiriza. Yagamba sallu kama ra'aytumuni usalli, yagamba musaale nga mulaba nsadde. Naye bagamba Nabi sallallahu alaihi wasallam yatuukanga mu swala ng'asaala, ne baswahaba basaalanga esswala ng'oli tamanyi na muntu gw'alinaanye. Neffe oswala esswala n'otunulira engoye z'omuntu akuli mu maaso n'ebigere bye ne bwe byakula, n'otunulira kapeti woze, n'otunulira akuli ku mukono ogwa ddyo n'ogwa kkono, naye ng'oli mu swala. Yagamba as-salatu nur, esswala kitangaala. Idha sallaita as-salata kama arada Allah, singa onaagisaala nga Allah bw'agyagala. Wa idha sallaita as-salati allati amara biha rasulullah, singa onaagisaala nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam we yagitulagira. Idha sallaita as-salata allati wusifat fil Qur'ani al-Karim, esswala egenda kubeera kitangaala gy'oli singa onaagisaala nga Allah bwe yagiyogerako mu Qur'ani, n'ogisaala nga Nabbi we yatulagira okugisaala, n'ogisaala nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'agyagala. Alqa Allahu fi qalbika nuura, Allah jalla wala agenda teeka mu mutima gwo ekitangaala. Abantu balina emitima gijjudde bizikiza,
naye aswala eswala nga Allah bwe yagiraalika nga nabbi bwe yagiyigiriza nga Allah bwe yagitenda mu Qur'an, Allah alqa Allahu fi qulubihim nur, Allah ateeka ekitangala mu mitima gyabwe. Wamala oteeka ekitangala mu mitima gyabwe abantu abasala eswala mutuufu waayo, farraqa bihi bayna alhaqqi walbatil, omuntu asala eswala nga nabbi bwe yagiragira nga Allah bwe yagitulagira, ayawula obulimba n'amazima. Farraqa bayna alhaqqi walbatil, niwe mwogera ne mujjawo nga muwoza mwenna mwakayanye, Allah amulagalaga ono ye mutuufu ono mulimba, Allah amulagirawo. N'oba olina bwetaavu ng'omugamba nti njagala onnyambe ng'omulimba kutegalaga muno kwa muyambe naye annimba, era woyogera amazima tegeera nti ono ayogera mazima, asaala eswala ekyo Allah akimuwa. Farraqa bayna alhaqqi walbatil, obwongo bwangu omanga okwawula amazima n'obulimba. Wa bayna alkhayra, agamba ra'a alkhayra khayra wa sharra sharra, omuntu asaala eswala nga Allah bwe yagitulagira nga nabbi bwe yagiyigiriza, obulungi abulabanga bulungi naga ekyo kirungi tasobola kukirwanyisa. Wa sharra sharra, n'ekibi akiraba era tasobola kukigoberera. Omuntu asaala eswala mutuufu bwayo, ekirungi akirabanga kirungi Allah akimulaga, n'ekyamu Allah akimulaga nti ekyamu Allah tasobola kukimutomeza. Kyava Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba as-salatu nur yaqdhifu Allahu fi qalbak, eswala kitangala Allah akwambaza ekitangala ku mutima gwoyo omuntu asala eswala mutuufu bwayo. Wala ya'rifu hadhihi al-ma'ani, teri asobola kutegeera kintu ekyo kyenjogere oba bukulu bwa nnuuru Allah gy'ateeka mutima gw'omuntu, illa man ittasala qalbuhu, okuleka omuntu omutima gwe nga Allah gwali gufunye connection ne Allah, gwafunako ekitangala ekyo nekufuna connection ne Allah. Wa idha tajalla ala al-mu'min, ekitangala ekyo Allah wakyambaza omukkiriza, as'adahu Allahu sa'adatan la tusaf, Allah muwe okweyagala mu bulamu bwe nga tasobola kukikunyumiza na kikutendera nti anze okweyagala kwenyina mutima gwange kuli bwe kuti. Omanyi omu yagamba law ya'lamu al-muluku wa abna'u al-muluku ma na'nu fihi, singa bakabaka ne ba president abalina ebisa abalina emmundu bamanyi abamanyi oba abakkiriza Allah obulamu bwe balimu wadde tebalina ssente wadde tebalina bitibwa wadde tebalina mundu ze bakuuma, yagamba bandikutte emmundu n'ebisi ne dabbabaati bajje batuwanyise batuggyeko ffe Allah kye yatuwa. Abantu abasala eswala mutuufu wayo nga Allah bwazaagala, balina emirembe, balina connection ne Allah, tebasobola nabo gikubulya nebbo emirembe gye balina Allah yagibambazza. Kyava agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadisi gye tutambuliddeko, yagamba anta tusalli, yagamba sallallahu alaihi wasallama as-salatu tahur, eswala etukuza omuntu. Omuntu asala aba n'ekyenyi nga kirimu ekitangaala, n'omuntu omwono nifugenda obatunuulire, tekyetaagisa kumala kubuuza nti oli musiraamu oba oli musiraamu. Omusiraamu asala eswala ettaano n'atali musiraamu wadde anyira nnyo nga mugagga, ebyenyi bye obatunuulire obaawula, wadde si sigida nti mulimu kasusigida alaama eraga nti avuunamaa. Yagamba simaahum fi wujuhihim min athari sujudi, Allah alina kyagenda obateeka mu maaso, alina kyabateeka mu byenyi byabwe olw'okuvuunamira Allah jalla wa ala. Yagamba as-salatu tahur, omuntu asala Allah jalla wa ala amutukuza, olulimi lwe luyitako ebigambo ebirungi, Allah amuwa n'amukozesa emirimu emirungi. Naye atabikola yagamba anta tusalli salata kama, agamba anta tusalli sala kama amarau Allahu idha anta tahiru min alhasad, omuntu asala eswala nga Allah bwajagala, Allah amutukuza n'amugjamu esaalwa. Omuntu ng'olina ensaala gwe swala gy'osala Allah tajagala. Omuntu asala eswala nga Allah bwe yagiragira, omutima gwe tegubeerako nsaalwa. Olaba ng'okyalina ensaalwa, eswala gy'osala eyo Allah jalla wala si gyayagala, kuba tesobola kuziyiza nsaalwa. Omuntu asala eswala nga Allah bwe yagiragira, Allah amutukuza minal ghish, tasobola kukola bintu bya kifere bya bukuusa. Omuntu asala eswala nga Allah bwe yagiragira, tahiru minal kibri, Allah amugjamu takabbulu, okwemanya, okwegulumiza, okugaana okukkiriza amazima, okusigala nga akyajulira obulimba. Kibuli kigazi ye muntu okuba nga takkiriza amazima, takkiriza nti wali amusinga, alwanyisa amazima, tagakkiriza era tagaagala. Kati omuntu asala eswala nga Allah bwe yagiragira tabeera na takabbur. Omuntu asala eswala nga Allah bwe yagiragira abeera tahiru minal iqd, tabeera na bukukuzi ku mutima. Buli asala eswala nga Allah bwe yagiragira tabeera na bukukuzi ku mutima. Wa tahiru minan namima, omuntu asala eswala nga Allah bwe yagiragira tasobola kuzunza lugambo. Lwaki? As-salatu mi'rajul mu'mini ila rabbil ardi was samaa. Eswala omuntu lwagamba Allahu akbar n'emye maaso ga Allah abanga agenze mu maaso ga Allah. Tugere ekigambo mi'raj,
Allah subhanahu wa ta'ala yatambuza nabbi okumujja Baitul Muqaddas paka mu ggulu tukita al-mi'raj Isra'i wal mi'raj naye tugamba nti as-salatu mi'rajul mu'min as-salat omuntu wemye maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala oba ogenze ddala wali ku sidratul muntaha ng'oyogera ne Allah jalla wa ala obo eswala bwogimya bwoti obo bine maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala mi'rajul mu'min esitu omwana ni muteka maaso ga Allah we pa as-salatu qurub buli muntu asala eswala nga Allah bwe yagiragira ekusembeza kumpi ne Allah nebagata yalina connection ku president obo mwagala teyetakisa kuyita mu process ng'oli kumpi ne Allah kati abantu abasala eswala nga Allah bwazaagala bali kumpi ne Allah abavuunama yagamba Allah wasjudu waqtarib nomuyitirize kuvuunama nga muvuunama ku lwa Allah mugenda kubeera ku lusegere lwa Allah subhanahu wa ta'ala as-salatu dhikr kutubeera mu swala tuba tutendereza Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wa aqimi salata lidhikri abayimirizaawo swala nga Allah bwe yagiragira be bamu kubasinga okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yalagira wa aqimi salata lidhikri as-salatu wahyu omuntu okusala ne Allah ina message ya receiving from Allah receiving enuru eri omuntu mangana kutandika okuvaamu takabbulu ne guvaamu obukukuzi ne guvaamu olugambo ne guvaamu obutaagaliza kyava Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'ani la taqrabu salata wa antum sukara temugenda ngokusala nga mutamidde nga muvuddeko nga musiimuuse hatta ta'alamu ma taqulun musobole okutegerera mugenda okwogera kuba mwogera ne Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha alladhi la ya'lam ma yaqul oyo ayimirira mu swala naye nga byasala tabimanyi hukumuhu hukumu sakran baulama abamu bamulamu nagamba abanga omutamiivu alladhi yusalli wala ya'lam ma qala fi as-salah omuntu asala naye nga ebyo byayogera mu swala tabimanyi hukumuhu hukumu sakran fi as-salah abamanyi bamulamula abamu ne bagamba abanga omuntu omutamiivu ng'ali mu swala kuba byayogera batabimanyi n'olw'ensonga eyo baganda bange ab'ebitibwa tulongoose swala zaffe zetusaala kulla almasaibu lilmuslimina ebizibu by'abasiraamu byonna bye balina byonna bivudde mu ayaj min tariqati qawli llahi jalla wa ala ebizibu abasiraamu nze byennina nawe byolina ebiri mu famire n'ebiri mu baana bo n'ebiri mu baganda bo byonna ensonga yabyo ebireese eryeki mu kigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala mu aya ya Qur'ani Allah yagamba fakhalafa min ba'dihim khalf adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayya ebizibu by'abasiraamu byonna bye balina byonna bivudde kweyo aya Allah yagamba fa'ata min ba'di aulai al-mun'im alayhim Allah alina abakkiriza abaddu ababadde bamusinza nga basaala eswala mutuufu bw'okuzisaala kati yagamba oluvannyuma lwabo ababadde basaala eswala mu butuufu bw'okuzisaala nga Allah subhanahu wa ta'ala bwazaagala yagamba wagenda kujjawo atba'an su'i abagenda okuba bagobera ababaddire mu bigere yagamba talaku salata kulliha bagenda kubabala nga tebasaala nga basiraamu naye nga tebasaala bameka abasiraamu mu famire zaffe bannyinaffe ne baganda baffe ne basenga baffe ne bajjajja baffe nga tebasaala tubalina bajjajja baffe nga tebasaala ne babuladha baffe nga tebasaala ne basisita baffe nga tebasaala ne bakyala baffe nga tebasaala ne mikwano gyaffe nga tegisaala naye nga basiraamu kati ebizibu byonna bye balina kuleka swala Allah yagamba bagenda kujja atba'un su'un talaku salata kullaha aya bwegamba bagenda kujja bagoberera ebikyamu Allah byatayagala Allah abajjeko ekyengera ky'okuyimirizaawo swala nga tebasaalira ddala completely basiraamu bangi betulina nga tebasaala n'agamba abalala mu bo n'agamba au fuutu waqtaha abalala bagenda kubanga bagisaala naye nga bagisaala eweddeko oli asaala essala dhuhuri saa 9:59 nga asuli egenda kuyingira oba 9:kitundu oba 9:4 ddala ng'enjuba ekyukidde dhuhuri eggwako nga ye bwagisaala nga eva yesu alagisaala leeti kuba abadde ku mirimu gye yagamba bagenda kutandikanga okugisaala nga tebagiseera mu biseera byayo ekyo kyokka kigenda kuba obuzaako emirembe bulamu bwabwe bwonna byebireese obuzibu amutoka abo bwavu esswala abantu butagisaala mu budde bwayo n'agamba au talaku arukanaha wa wajibatuha abo bagenda kusaala esswala naye nga tebagoberera tebafolowinga mpagi za swala n'ebyalaalikibwa mu swala nga tebabimanyi bo basaala busaazi Allahu akbar n'avuunama n'araka naye nga n'ebyasoma tabimanyi tamanyi wajibatu swala tamanyi arukanu swala tamanyi biki ebyalaalikwa mu swala ng'olina okubikola tamanyi mpagi za swala nti oba enniya bagireeta oba takbiratul ihrami oba osoma al-fatiha oba benkanankana mu swala nga ne arukanu swala tazimanyi
abo bebasinga obungi. Basiraamu muddeeyo musome swala tutereeze tulongoose swala zetusaala. Eyo aya gyemufuna ebyo nanjogera aya yagamba bagenda kujja abantu ng'eswala gye basaala bagirekere ddala nga tebasaala, abalala bajje nga bagikeereyo okugisaala tebagisaala budde bwayo, abalala bajje nga bagisaala naye nga tebagoberera mpagi za swala na wajibaatu swala. N'agamba wattabahu ma yuwaafiqu shahawaatihim, bagenda kugoberera emitima gyabwe bye gyagala, bagenda kugoberera ebinyomo, bagenda kugoberera byabwagazi bwabwe. Ng'oli afaayo nnyo okulaba omwami amusanyusa oba omukyala amusanyusa oba ebimusanyusa ebisanyusa nafsi ye naye nga tebafuddeyo kugoberera swala. Yagamba wayulaimuha n'agamba fasawfa yalqawna sharran wa dalalan, bagenda kutandika okutomera ebizibu byebitutomedde. Yagamba fasawfa yalqawna sharran wa dalala, abantu balizanyisa swala nibaleka ebyo byonna byonna bagikeereyo okugisaala, tebamanyi mpagi za swala, tebamanyi byalandiko bya swala, tebagisaala mu budde bwabyo. Yagamba fasawfa yalqawna sharra, bagenda kutomera buli kizibu kyonna na buli mitawaana gyonna. N'agamba wa dalalan, bagenda kutomera buli bubuze bwonna bwonna. N'agamba wa khaybatan fil jahannama, ku nkomerero Allah agenda bateeka mu lusenyi, haybatun fi jahannama, lusenyi mu muliro olw'okuzanyira ku swala. Bababuuze ma salakakum fi saqal qalu lam naku min almusallin, kyebagenda okusooka okugera ekigendo obasuuza mu muliro, bagenda gamba qalu lam naku min almusallin, twalinga tetusaala. N'olwensonga twagambye nti assalaatu mizaanu al-a'mal, esswala ye mizaani yonna Allah subhanahu wa ta'ala okwapimira emirimu. Be balisuula mu muliro nga babuuza abasiba batadde mu muliro, kyebagenda okomplaininga ekisooka lam naku min almusallina, tetwali bantu abali bamizaawo swala. Esswala yo tuba tugisaala gaddu lbasari min iqamati ssala, agenda okuyimizaawo esswala ettaano olina okukulembeza okusooka okukakkanya amaaso go. Naye abantu bangi bayimirizaawo swala ng'amaaso ge tegakkakkana, galaba buli kintu kyonna, naye neyeerooza mu bantu abayimirizaawo swala. Agenda okuyimizaawo swala sooka okukakkanya amaaso go nga tonona kuyingira mu swala. Omuntu ayimirizaawo swala ettaano labudda antafadhu lisanak, kuuma olulimi lwo terunyiiza balala, terutankula mitawaana mirala, teruwaayiriza be lutamanyi, terujulira bya bulimba, teruswaza bantu bannaalyo. Kuuma olulimi lwo ojja kubeera amatu abayinzaawo esswala butuufu bw'ogiyimiriza. Kati bw'obanga tosobola kukuuma lulimi lwo, nga tokusobola kukuuma maaso go, nga tosobola kukola Allah bye yakulagira, tusalli ma qimatu adhi swala, okusaala osaala naye swala yo teriimu buzito bwonna mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba qum tusalli innaka lam tusalli, bweyimirira ogende nti nsaala naye byosaala tebirina value, kubanga okola buli kikolero kyonna. Yagamba inna salata tanha anil fahshai wal munkar, otuyimirizaawo swala mutuufu gw'okugisaala nga Allah bwe yagitulagira, nga nabbi wagituyigiza, nga Allah yagyogerako mu Qur'an, etuleetera Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga tanha anil fahshai wal munkar, eziiza abantu okukola ebikyamu n'ebyowuwemu n'ebitamwa byonna. Kati min iqamati ssala, muyimirizaawo swala omuntu n'ogisaala mutuufu gw'okugisaala gaddul udhun an simai ma la yurdillah, just okuma obukumi amatugo n'otagawuliza Allah byatayagala. Naye bimeka byetuwuliza amatu gaffe nga Allah tabyagala. Omuntu ayimirizaawo swala attawadu min iqamati ssala, okwewombeeka, okwetotoowaza eri bantu banno, n'okwetotoowaza mu maaso ga Allah, oba okwewombeeka mu maaso ga Allah n'okwewombekera bantu banno. Min iqamati ssala bye biyimirizaawo swala n'asaala esswala entuufu. Ebyo byonna bitwogeddeko kullaha hawla mihwali lwahid wa huwa usnu lalaqati ma Allah. Omuntu kwe kuteekawo connection, enkolagana ennungi ne Allah subhanahu wa ta'ala, nebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Hatta idha wafaqta tusalli ra'aita at-taliqa sarikan ila Allah, omuntu wanajja nga yekontrolinga esswala ze biki byenteekeddwa okukola nga sinayimirizaawo swala, wanaasaala esswala egi n'ayimirira ng'asaala ra'aita at-taliqa sarikan ila Allah, ojja kulaba ng'ekkubo ly'olimu ddala likutuusa eri Allah jalla waala. Ojja kulaba ng'esswala gy'osaala erimu ebibala ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Naye leero abantu baswala as-salatu allazi ma'al kibr, abantu basaala esswala naye nga yasinga takabbulu, yeemanyi tamanyi balala, yeerabawo talabawo balala, yeetegeera abalala tayagala bategeerekeke.
yeyagaliza tayagaliza banne ma alkibru takkiriza mazima takkiriza kyamu nti kyamu n'obutuufu tabukkiriza nti bwe butuufu. As-salatu alladhi ma al-ghish wal-hasad, abantu bayimirizaawo swala naye nga bayina ensaalo ku bantu bannaabwe, bakola olugambo ku bantu bannaabwe, bakola obufere ku bantu bannaabwe, wal-iqd balina obukukuzi ku bannaabwe. Abantu bayimirizaawo swala ma kasabil mali al-haram, nga balya emaali ya haramu, obulamu bwe bwonna bwonna awangalira ku haramu. Naye agamba nze nswala hadhihi laisa salatu, ebyo byosala si swala. Allah tagenda kukkiriza swala ng'okola ebikola ebyo byonna naye ng'oli mbeebala nti nsaala. Kyenvala nga nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba mu hadisi olukulu gye tutambuliddeko, yagamba laisa kullu musalli yusalli, si buli muntu bwe tulaba nti naalese takbira n'ayimirira mu swala nti asaala. Yagamba innama taqabbala Allahu salatu liman tawadaa li adhamati, Allah jalla waala akkiriza esswala y'abo abayimirira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ne beewoomeka ne bategeera n'ekitiibwa kya Allah nti Allah subhanahu wa ta'ala gwe bakoowoola. Hal arafta man tusalli lahu, gwe munnanga asaalayo Allah gw'oyimirirayo ng'osaala kuwe Allah omumanyi omutegeera. Abantu Allah bamumanyi naye tebamutegeera, Allah omutegeera. Al arafta man taqifu bayna yadayhi, gwayimiridde mu swalaata asaala omanye ekitiibwa kya Allah jalla wala gweyimiridde mu maaso ge. Al arafta man takulu lahu Allahu akbar, Allah omutegedde oyo gweyimiridde nti Allah gwoli waggulu wa buli kintu kyonna ekinene, buli kintu kyentana buli kintu kyentendereza Allah gwakiri waggulu. Oyo Allah omutegedde nga tonaleta takbiira. Al arafta man takula lahu samia Allahu liman hamida, otegedde Allah jalla wala gwogere nti samia Allahu liman hamida, Allah omutegedde. Wa al arafta man takulu lahu subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal ala, ebyo bigambo gw'oyogera ng'obigamba ye oba ng'obiyogera mu maaso ge omutegedde. Laisa kullu musalli yusalli, nabbi yagambye mu hadisi al-Qudusi, si buli gwe tulaba nti naasaala aba asaala. N'agamba innama yatakabbalu salata mimman tawadaa li adhamati, Allah akkiriza esswala y'oyo eyeewombeeka olw'ekitiibwa kya Allah neyeewombeeka mu maaso ga Allah jalla wa ala. N'agamba wakaffa shahawati anil maharimi, neyerekereza ebinyumu by'edduniya eno n'obwagazi bw'edduniya byonna ebya haramu n'abireka ku lwa Allah. Yeyo Allah gwakkiriza esswala. Tawadaa li adhamati, eyeewombeka ku lw'obukulu wa Allah. Wakaffa shahawati anil maharimi, n'aleka byonna nafsi ebyeyagala ebinyumu by'edduniya obwagazi bw'edduniya byonna n'abireka, n'aleka haramu yenna ng'amuleka olwa Allah, n'ayimirizaawo swala ezo swala Allah z'ayagala. N'agamba walam yusalli ala ma'asiyati, n'atayimirizaawo swala ng'ate wakola obujeemu. Ffe tukola obujeemu bwonna n'omala ate era n'ogenda n'osaala ng'ate olina okusaala, n'otayimirizaawo swala ng'ate wamu nekyoyimirizaawo n'obujeemu bwonna. Allah yagamba ezo swala z'abantu zayagala bebo bayagala. Tawadaa li adhamati, abeewombeka ku lwa Allah jalla wala. Wakaffa shahawati anil maharim, ne beerekereza buli kintu kyonna ekya haramu oba bya bwagazi oba bya nafsi be baagala oba binyumo byonna ne beeberekereza olwa haramu olwa Allah. Walam yusalli ala ma'asiyati, ne bayimirizaawo swala ze nga tebakulembeza kujeemera Allah. Wa at'ama al-ja'i'a, ne baliisa abayala nga baliisa buli muntu yenna omuyala olw'obusobozi Allah babawadde. N'agamba waqisul ulyan, abo abasobola okwambaza abantu abayita obwere nga beetaavu b'ebyo bye mulina engoye ziri mu madolwa nga temuzambala naye waliwo abayita obwereere. N'agamba wala imal musab, Allah ayagala esswala y'abo abantu abasaasira, abatuukiddwako ebigezo, abatuukiddwako ebizibu, ng'osobola okumusaasira n'obeerawo mu mbeera yonna. Allah ziswala zayagala. N'agamba wa awa ila al-ghalib, n'abanga asobola okuddaabiriza oyo galibu, omuntu ali awo nga n'asaasirwa oba atambula ng'ali galibu oba yeekutte ku ddiini ye ng'ali galibu mu society mwali naye ng'asobola okuddaabirizibwa omuntu oyo. Allah yagamba kullu dhalika, leero byonna byonna n'abikola ng'obikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba kadhalika idha aradta an ta'aqida ma Allahi sila, ayagala okuyunga connection ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyo byonna olina okubyegendereza. Idha aradta an tattasira bihi, oba oyagala okubeera ne connection ne Allah subhanahu wa ta'ala, oba oyagala Allah subhanahu wa ta'ala akuwa ekyengera ky'okubeera ng'oli kumpi naye, falyatajalla Allahu alayka, ng'oyagala Allah jalla wala akweyolekere, ng'osabiddwa Allah n'ajanukula, ng'okola ebintu Allah subhanahu wa ta'ala n'abisiima. Yagamba faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan saliha,
byamanyi ogenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala kola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala nga tubyogeddeko mu hadisi yagambye agamba laisa kullu musalli yusalli innama takabbala as-salata liman tawadha li azamati Allah swala jakkiriza gyayagala era yayimire mu maaso n'ategeka kati nsala lwa Allah neerekereza ebyobwagazi ebinyumu ebisanyusa nafsi ye n'aleka haramu ng'amuleka ku lwa Allah n'abimirizaawo swala nga tabikola n'atakulemeza kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala n'aliisa abeetaavu. Nabbi mu hadisi ezimu zasooka okugera ng'atuuse e Madiina yagamba afsu salaamu mukuume emirembe mutoolaganire salaamu wa at'imu ta'ama muliise emmere n'agamba wasalli billayli wannaasu niyam musaaleko ekiro ng'abantu beebase. Nabbi sallallahu alaihi wasallama watuyigiriza embeera eyo yonna yonna kiraga tudde eri Allah jalla wala tulongoose swala zaffe. Yagamba utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimi as-salah inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkari. Wetunasala swala nga Allah bweyagiralika Allah jalla wala agenda kukozesa swala etugana okukola ebikyamu Allah byatayagala. Allah agenda kukozesa swala etulagire tugikozesa okulagira okukola ebirungi etuyiza okukola ebikyamu. inna as-salata allati amara Allah azza wa jalla tanha anil fahsha'i wal munkar. Es-swala Allah yatulagira utujikola Allah jisizako tuyiza okukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala. Wal fahsha'u ma qaba fi'luhu wa qawluhu. Buli kintu eky'obwomu ba Allah kyatayagala mu bigambo ebikyamu ne mu bikola ebikyamu Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala. Fi qawlul fahish waliyo ebigambo nga byabwemu Allah tabyagala. Wa fi amalul fahish waliwo ebikola nga byabwemu nga Allah subhanahu wa ta'ala tabyagala. Yagamba idha tasalat billahi azza wa jalla fa unaka shay'un akhar. Omuntu alina connection nga asali swala Allah gyayagala Allah amuteekerawo embeera ndaga inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Allah eswala gyasale muzizo okukola ebikyamu. Al-insaniya tantahi min dakhili. Allah subhanahu wa ta'ala akuteekamu obuntu munda gwe nyini nobeera nga tuyagala la tuhibbu al-fahsha nga tuyagala bintu byabuwemu era nga tuyagala Allah subhanahu wa ta'ala kumujeemera. N'olwensonga twetaaga okutegeera Allah mu ntegeera ey'enjawulo nga basalafu nswali abategeera Allah. Waliwo ekyafaayo ba Sheikh bakitusomera bulijjo ekya musajja qissatu ar-ra'i al-ghanam. Omusajja yali alunda embuzi naye nga kyakola manyi kikola lwa Allah. Bagamba Umar radiyallahu anhu yagenda gyali nga musajja alunda mbuzi n'agamba njagala onguze ku mbuzi yo nguzaako embuzi emu wa kulli sahibuha matat. Weddeyo wa mukamawo omugambe embuzi yafudde. Omusajja omulunzi eyali alunda embuzi wamugamba nguze ku mbuzi zo weddeyo mukama omugambe embuzi yafudde. N'amugamba awalaisa li embuzi zengenda okugusa zonsaba okuguza si zange. N'agamba wakullahu akalau dhiibu. N'agamba weddeyo wa mukama omutegeeze nti embuzi omusege ogumu gwagiridde. N'amugamba kale oba oganye okumugamba bw'otyo. N'agamba khudh thamanaha embuzi eno njagala ngikuguleko togenda kumpa ya bwereere ngenda kuwa omuwendo gwayo. N'agamba kaala n'agamba wallahi innani fi ashaddi alhajatin ila thamaniha. Omusajja mwanguza kumunaga embuzi si zange. N'amugamba ngenda kuwaamu ssente. N'amugamba ndi mwetaavu wa ssente ezo z'ogenda okumpa. N'agamba walau kulta li sahibuha matat au akalau dhiib la saddaqan. N'amugamba ndi mwetaavu wa ssente ezo z'ogenda okumpa era we ngamba mukama wange nti omusege gwagirira ajja kunzikiriza omugamba nti nno oba yafudde ajja kunzikiriza. Naye omusajja n'addamu ekigambo kimu omulunzi we n'agamba walakin ayina Allah. Ongamba nkuwa embuzi si zange. Ongamba ngambe mukama wange nti nno omusege gwagiridde oba yafudde. Naga singa mugamba ebigambo ebyo la saddaqani walakin ayina Allah. Namugamba Allah aliridda wa subhanahu wa ta'ala. N'olwensonga eyo hadha huwa ddiini. Omuntu buli kyokola kyonna nga okulebeza Allah ogamba ayina Allah. Ebyo bwe busiraamu. Hadha huwa al-islam. Obwo bwe busiraamu. Al-mu'minu la yastatiu an yaakula qita'a min al-haram. Omusiraamu omukkiriza tateekeddwa kubanga alina obusobozi bwonna obusobola omuliisa empeke emu nga ya haramu. Omusiraamu tateekeddwa kubanga asobola okulya ekintu kyonna empeke egi nga ya haramu. Yas'al nafsahu ayina Allah.
omusiraamu omukiza teyandidde kantu konna empackage nga ya haramu eva yandibadde abuuza nafsi ye okugirya ngenda gira ya haramu naye Allah aliwa laisa min imkaniyati an yakdhiba itlaqa omukkiriza omusiraamu wonna maddala mukamwake ku lulimi tukwandiseko kigambo neki nga kyabulimba nga musiraamu omukkiriza asali swala Allah gyayagala inna salata alladhi arada Allahu eswala gye tusaala Allah gyayagala nabbi gye yatuyigiriza agisaala tasobola kulimba agisaala tasobola kulya haramu inna salata alladhi arada Allah eswala Allah gyatwagala nabbi gye yatuyigiriza allati sallaha nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama wa ashabi nabbi gye yasaala ne basahaba be gye basaala wa fata'ul alam basaala eswala mutuufu bw'okugisaala Allah jalla wala naggulawo ensi yonna abantu ne basiramuka basaala eswala nga Allah bwe yaziralika nga nabbi yaziyigiriza wa rafa'u rayatuhum min almashariki al-ardhi wa magharibiha baggulawo obusiraamu ne butuuka okuva enjuba gyeva paka enjuba gyegwa rafa Allahu dhikrahum basaala eswala Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yagiralika Allah n'asitula okwogerwako kwabwe yagamba inna barakatal umri obulungi bw'obuwanga si kuwangala myaka mingi naye omuntu awangadde emyaka egy'ekitiibwa yoyo agenda okwogerwako ebirungi ng'avudde mu bulamu bw'edduniya bakola Allah byayagala ne basaala eswala Allah gyayagala wa rafa'a dhikrahum Allah n'asitula bakwogerwako lubeerera wa makkanahum fil ardi basaala eswala ne bazirongoosa ne bazisaala butuufu bwazo Allah n'abatebenkeza kuno ku dduniya fe ekituganya okutebenkera kusaala swala nga tulisaala nga Allah bwe yaziragira istakhlafahum fil ardi Allah yabasikiza ebirungi bingi muno mu dduniya lwa kusaala swala butuufu bwayo makkanna lahum diinahum Allah yatebenkeza eddiini y'obusiraamu nga bagirimu kubanga basaala eswala nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'agyagala fe obusiraamu tubutunira si butebenkevu tutunira ku dduniya tetulina kye tetulina mirembe tetumanyi birungi byagenda twogerako nga tuvudde mu bulamu obw'edduniya baddalat lahu ba'da al-khawfi al-amn Allah yabakyusizaamu oluvannyuma lw'okuba balina okutya Allah n'atebenkeza emitima gyabwe nga balina emirembe hadhihi as-salata allati shara'a Allahu azza wa jalla kubanga basaala eswala ne bazirongoosa nga Allah bwe yaziraalika wa minan nas waliyo abantu abasaala nga Allah subhanahu wa ta'ala la yuqbalu salatahum nga Allah takkiriza swala zaabwe nabbi sallallahu alayhi wa sallama yagamba thalathatun la turfa'u salatahum fawqa ra'shihim shibura yagamba abantu babika bisatu la turfa'u salatahum fawqa ru'usihim shibura eswala zaabwe Allah tazitwadde kusukka mitwe zaabwe lutaluno bwe ruti bantu babika bisatu n'agamba asooka salatu nagamba thalathatu idha sallat salatu la turfa'u shibran wahidan fawqa ra'sihim yagamba asooka nagamba rajulun salla binnasi imama wa hum lahu karihun omuntu yenna asaaze swala nga imamu waabwe naye wa hum lahu karihun yusalli binnasi imama asaaza abantu gwe mukulembeze waabwe imamu waabwe walakinna an-nasa wara'ahum la yuhibbunahu ng'abantu basaaza tebamwagala nga lwaki tebamwagala idha kana lahu taharukatin ghayru adiya ayina movements zakola ezitali za bulijjo ayina byakola ebitali bya busiraamu ng'abantu basaza balina obujulizi n'obukakafu nti abikola kati n'abasaze swala nga banakuwavu nga tebakyagala n'agamba wannansu yakurauna ng'abantu bamutamwa Allah swala y'omuntu oyo tagikkiriza amma almusallun naye abasaala bakulembedde falahum ajrun fala shay'un alayhim abakulembedde swala yabibu Allah agikkiriza naye ye swala etagikkiriza kuba abantu basaaza bamutamwa tebamwagala olwa movement oba okutaharraka ebintu byakola ebitali bya busiraamu naye bali bakulembedde swala Allah agikkiriza agamba kullu nafsin bima kasabat rahina be swala bi Allah subhanahu wa ta'ala agikkiriza kati omuntu asaaze swala ng'okulembera abantu mu swala nga bakutamwa nga tebakwagala olw'ebikolwa byo ne movement z'okola mu bulamu bwo nga balina obujulizi era nga balina obukakafu eswala yo Allah jalla wala tagikkiriza tulekerawo okuswaza abantu nga tulina obumogo bunene nnyo gye bali ate nga babumanyi ate nga batutamwa owokubiri almar'at batat wa zawjuha ghadibun alayha omukyala eyebaka ekiro kimu ng'omwami we munyiivu gyali abakyala mwegendereza abali mu bufumbo mugamba mulonyamujjana nga bye mukola Allah tabyagala nga bye mukola binyiza abaami bammwe nga byawukana n'amateeka ga sharia omukyala omwami okunyigira ekiro ki tusalli walakinna salata la turfa'u shibran wahida osaala naye swalayo Allah tagitwala shibula bweti lutalumbwe luti Allah tatwala swalayo
oyo wakubiri omukyala yenna asaala eswala ng'omwami wo munyiivu gy'oli Allah takkiriza swalayo. Owokusatu ikhwanan mutaswalimaani mutakhasimaani abooluganda abakayagana abayombagana mutakatiani abakutuddewo oluganda. Buli muganda wo yani akhuuka fi nasabi, buli gw'olinako akakwate kusaidi ya mama oba yataata aba muganda wo. Kati alina muganda we nga temukwatagana, mwakutowa oluganda muyombagana mwerumaaluma, Allah takkiriza swala zammwe. Buli batwala fayiro zammwe olwokuna Allah takkiriza. Wa akhuuka fillah, ne muganda wo mu busiraamu, buli musiraamu yenna muganda wo. Kati gw'olina obukukuuzi naye nga muganda wo mu busiraamu, Allah takkiriza swala zammwe. La takbalu salata a'malahum Allahu laysa radi anhum. Allah takkiriza swala zaabwe. N'olw'ensonga eyo tulongoose eswala zaffe nga tumatera okumaliriza. Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo okuuba ebibonezo byagenda okuwa abantu abamujeemera, abatasaala swala mutuufu bwa kuzisaala. Yagamba ekisooka, yagamba allati tusibaha fi dunya, Allah ina punishment zateeka ku bantu abo abasaala eswala, abagayalira eswala zaabwe kuno ku dunia. Ekisooka yanzi Allahu albaraka min umuri, omuntu asaala eswala ng'ogizannyiramu oba abatasaala, Allah subhanahu wa ta'ala yanzi albaraka min umuri, Allah jeemikisa mu bulamu bwammwe. Buli muntu azannyisa eswala nga byosaala eswala ogizannyiramu, Allah ajja baraka mu bulamu bwo bwonna. Ekyokubiri agamba yamsa Allahu siyama saliina min wajhi, abantu abatasaala abazannyisa eswala Allah ajja ekitangala ky'obukkiriza mu byenyi byammwe. Omuntu omujeemu atunula bulala mu maaso ge, si nsonga nti mulungi nnyo, naye Allah omuntu asaala eswala mutuufu oyo Allah amwambaza ekitangaala, si nsonga talina byute ennungi nnyo, naye Allah amwambaza ekitangaala ng'atiika, atunulira abantu ng'atiika oba nga yeegombebwa olw'endabika ye. Kati abantu abazannyira mu swala yamsa Allahu siyama saliina min wajhi, Allah abajjamu ekitangala ky'obukkiriza n'obusiraamu mu byenyi byabwe. Ekyokusatu wa kulla amal la yu'ajjirun alayhi min Allah, omuntu atasaala buli mulimu gw'okola Allah takuwaamu mpeera. Ekyokuna wala yarfa'u Allahu du'ahu ila sama, Allah tawuliriza dduwa zammwe buli muntu azannyira mu swala. Ekisooka tugambe Allah ajja baraka mu buwangazi bwammwe. Ekyokubiri Allah ajja ekitangala mu byenyi byammwe. Ekyokusatu Allah subhanahu wa ta'ala buli mulimu gw'omukola Allah tabawaamu mpeera. Ekyokuna edduwa zammwe Allah subhanahu wa ta'ala tazaanukula, tazitwala mu ggulu. Ekyokutaano Allah ateekawo embeera ebitonde ne bibakyawo ne bibanyingira nga buli muntu takwagala. Ekyomukaaga walaysa lahu adun fi du'ai salihina, abalongoofu ne basaba edduwa ne bagamba Allah saasira abasiraamu abakkiriza n'abakyala, gwe toyinaako mugabo. Ezo punishment Allah aziteeka ku buli muntu yenna azannyisa eswala. Ate punishment Allah zaawa omuntu ng'agenda okufa abadde azannyisa eswala, agamba yamuntu dhaliila, omuntu afa wa wansi. Allah akutta mu mbeera ng'oli wa wansi, ng'oli munyoomoofu. Buli muntu azannyisa eswala Allah bw'agenda okutta ng'oli munyoomoofu. Ekyokubiri wayamutun ja'i'a, bafa bayala. Aliawo mwavu wa mutima, bafa bayala nga bawankawanka. Senjala eno mbulina afa enjala emuluma kyokka, afa nga takyalina kyasobola teeka mu lubuto nga muyala. Allah amuziza okulya buli kintu kyonna kyonna. Naafa nga muyala, naafa nga muyala nga mwavu wa mutima. Wayamutu atushan, Allah jalla walizu punishment aziwa abamujeemera abazannyisa mu swala. Endala Allah subhanahu wa ta'ala punishment zaawa abantu abazannyisa eswala, agamba yadhiqu Allahu alayhi qabla, Allah agenda kutuusa mu kabbuli ekunyige, wa ya'asiruhu hatta takhtalifu al-adla, egenda kunyiga embiriizi zino ziyitingane kubanga walinga ku dunia ng'ozannyisa eswala. Ekyokusatu wa yusallitu Allahu alayhi taqatan min naari jahannama, Allah jalla wa ala agenda kuteeka omuliro mu kabbuli zaabwe zaako omuliro lwakuzannyisa swala. Abaddu ba Allah, tuddeyo tutereeze eswala zaffe, tuddeyo tusaale eswala nga Allah subhanahu wa ta'ala bwazaagala, tuddeyo tutegeere arkaanu swala, empaji z'eswala kwe tuyimirira nga tuyimirizaawo eswala, tuddeyo tutegeere waajibaatu swala gye tuteekeddwa okuyimirizaawo nga tetunnasaala, tuddeyo tutegeere butya bwe tusaala, tuddeyo tutegeere bye twogera mu swala nga tusaala, tuyige okwetukuza emibiri gyaffe, tuyige okufuna uzu butuufu bwayo, tuyige okubeera nga tukuza ebifo tugenda okusaalira. Bakadde baffe baakulembera baawanga nnyo omusaala ekitiibwa, baawanga nnyo engoye zaabwe ekitiibwa nga zifuna uzu, baawanga nnyo obudomola bwafunisanga uzu oba ezinzimiya zaabwe. Ffe leero tetukyabifaako.
tetumanyi kadomola kofunisa wuzo ani yakafunisizza, tetumanyi fe ogenda saali ya kitukuvu, tumanyi lugoye mwogenda kusaalira. Tuddeyo tulongoose swala yaffe. Swala etandikira ku mubiri gwo, ku lugoye lwo, ku mazzi g'ofunisizza wuzo, enfuna gy'ofunyeemu wuzo, ekifo ogenda okusaalira, n'okwewombeeka mu swala, n'okukulembeza okukola emirimu Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala nga tonnaba kusaala. Tojja kuyimirizaawo swala ng'okola haramu, tojja kuyimirizaawo swala ng'olya haramu, tojja kuyimirizaawo swala nga okutowa oluganda, tojja kuyimirizaawo swala ng'okola buli haramu yenna Allah subhanahu wa ta'ala gw'atayagala. Tulongoose swala zaffe. Tugambye hadisi gye tutambulizzaako nti as-salatu minzaan al-a'maali, esswala Allah kwapimira emirimu gyonna. Takkiriza swala, takkiriza kusiiba kwa muntu atasaala, takkiriza hijja ya muntu atasaala, takkiriza saddaaka ya muntu atasaala, takkiriza swala ya muntu asaala ng'asaala bibye nga tasaala nga nabbi sallallahu alaihi wasallam we yatuyigiza. Yagamba sallu kama ra'aytumuni usalli, musaale ng'emulaba nsaala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuweke mu bantu abagenda okubeera nga tuyaze esswala zaffe, tuddeyo tuzisome, tuddeyo tuzitereeze, tuyitirize okwewombeeka mu swala, tutegere ntuyimidde mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ebibadde ebirungi bya Allah n'omubaka we, ebikyamu by'owulidde biyise ku lulimi lwange ng'omuntu ndi mutonde ne shayitaani. Wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illa